إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, tumusaba asookusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukyagenda mu maaso n'ekyafaayo ky'abannabbi ab'ebitiibwa nabbi Adam ne nabbi Nuh alayhim assalatu wassalaam, era nga ekyafaayo kya nabbi Nuh alayhi salatu wassalaam kijja oluvannyuma lw'ekyafaayo kya nabbi Adam alayhi assalatu wassalaam. Bwe twakomye musomo gwaffe twalabye marahil oba stages ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ze yatonderamu nabbi Adam alayhi assalatu wassalaam, nga marhala esooka ye marhala y'ettaka at-turabiya, marhala ey'okubiri ye marhala ya at-tin, marhala eya ettosi oba kiyite akadongo nga ly'ettaka eritobekeddwamu amazzi. Marhala ey'okusatu ye marhala eya alhama almasnun, alhama almasnun nga kye kiseera ettaka we lyakalira Allah n'alireka ekiseera ekiwanvu ddala ne libeera nga liddugadde. Abakubi b'amatoffaali baakubuulidde mu musomo ogwo bwe kiyitibwa mu lulimi Oluganda, nga ne marhala esembayo ye marhala eya salsal kalfakhar. Nabbi Adam alayhi salatu wassalaam we yafuukiranga ettaka erimaze okubeera nga libeekingibwa oba nga liyitako mu muliro, twalanga ettoffaali n'ebirala ebifaanako bwe bityo, ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanyira ddala ekifaananyi nabbi Adam alayhi assalatu wassalaam kye yalimu mu kiseera ekyo. Wabula kye weetaaga okumanya kwe kubeera nti nno owekitiibwa Allah tiyajja nabbi Adam alayhi salatu wassalaam mu marhala eya taswiya eno gye tulabye eri mu stages ennya, nga taswiya twakiraba mu musomo oguwedde nti gy'emitendera egyo egyalimu okujjula kwa nabbi Adam alayhi salatu wassalaam, ng'ekisigadde ku ye kwe kubeera nga afuuyibwamu omwoyo, naye ng'ebisigadde byonna ku ye bimaze okubeera nga bijjula. Teri musalafu, tegeeza abalongoofu abaatukulembera, yagambako nti nabbi Adam alayhi salatu wassalaam yafuuka omubiri n'okufuuyibwamu omwoyo, wabula omwoyo gugenda omumufuuyibwamu ng'amaze okubeera omuntu omujjuvu, ng'ekisigadde kufuna bulamu. Organs zitandika okubeera nga zifunctioninga, omusaayi gutandika okubeera nga gutambula, omutima gutandika okubeera nga gukuba, amaaso gatandika okubeera nga galaba, amatu gatandika okubeera nga gawulira, yaani organs zonna zibeere nga zitandika okufunctioninga, zitandika okubeera nga zikola. Ekyo nno nga tukijja mu makulu g'ekigambo at-taswiya, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nga bwe twagamba nti ekigambo taswiya kye kiri mu kigambo al-istiwa, ne tugamba nti istiwa bwe kijja nga tekirina harufu jar ekigasseeko oba eze mu maaso gaakyo, kitegeeza okutuuka ku bujjuvu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala.
nga bwe yagamba ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam wastawa atainahu hukma wa ilma walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Owekitiibwa Musa alayhi salatu wassalam bwe yamala okujjula n'afuna obukulu n'obujjufu mu kutegeera Allah kwe yali ayagala, wastawa atainahu hukma wa ilma. Kakati tuyigawo wano nti nabbi Adam alayhi assalatu wassalam ekyali kisigadde kwali kumufuwa mu bufuuyi mwoyo atandika okubeera nga afuuka omuntu omulamu, wa illa yasooka najjulira ddala buli kimu ne kibeera nga kijjudde ku ye. Awo nno amanyi ebimukwatako mu bujjuvu ye mutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kakati Adam alayhi salatu wassalam tumulabye mu marhala esooka. Twagamba nti marhala ziri bbiri, zonna Allah asongako mu aya egamba nti fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Marhala esooka ye ya taswiya, fa idha sawaituhu. Taswiya tugirabye nti okumujjuza okwo kwalimu emitendera ena, ayita mu ttaka n'afuuka eddongo, n'afuuka hama masnun, n'afuuka salsal kalfakhar, n'afuna obujjuvu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagala. Yani levo y'ettaka ekoma ku salsal kalfakhar, awo Allah n'amufuula omuntu mu mbeera ey'obuntu, naye ng'ekisigadde ku ye kwe kubeera ng'afuuyibwamu ki? Omwoyo, obulamu bubeere nga butandika okutaharraka mu mubiri gwe. Kakati eyo marhala bweggwa tudda ku marhala ey'okumeka? Ey'okubiri. Ye marhala yaki? Y'okumufuwamu ki? Y'okumufuwamu omwoyo. Naye omwoyo nga tegunnafiibwamu Adam alayhi salatu wassalam. Adam ow'ekitiibwa Allah yamuteeka mu jjana ekiseera ekiwanvu ddala nga tannamufuuwamu mwoyo, n'abeeramu naye ng'amaze okubeera nga ajjula, obujjuvu bumaze okubeera nga bumukuŋŋaanirako, ekisigadde bulamu kyekitaliiwo, naye ng'ali mu jjana y'ow'ekitiibwa baraka wa ta'ala. N'amuleka ekiseera, ng'ekiseera ekyo kiwanvu ddala, Allah ng'alina hikima nnene mu ekyo. Ekiseera ekyo ayati za Qur'an zikikoonako, ate era mu ngeri y'emu hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nayo ereeta ensonga eno nga bwe tugenda okubeera nga tugiraba. Kakati ow'ekitiibwa Allah mu kutonda Adam yamutonda na mukono gwe, bal ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda Adam yamutonda na mikono gye, nga bwe yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayi. Kiki ekikuganye okubeera ng'ovunnamira ekyo kyentondesezza emikono gyange? Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nabbi Adam alayhi salatu wassalam n'emikono gye, tashrifan wa takriman lahu. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'akikoze okusitula nabbi Adam alayhi assalatu wassalam. Kaifala wa huwa ashrafu almakhluqat. Lwaki nedda? Lwaki Allah tamusitula awamu n'ekyo nga yasinga ebitonde byonna enkizo gyali? Tabaraka wa ta'ala, walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ganti yakarrama omwana Adamu, min babi awla okarrama oyo gwe bavaamu, n'abatambuliza ku mazzi. Yamukarrama kitegeeza ki? Allah yamusitula, yasitula omwana Adamu, n'amutambuliza ku ki? Ku mazzi ne ku lukalu, n'amulabirira endabirira eyawukana ku ndabirira gy'alabiriramu ebitonde ebisigadde. Gwe tunula olabe ente engeri gye zigenda kasasiro, ne zirya, ne zigenda ku muddo, ne zikomawo. Allah n'alabirira omuntu
n'ebintu ebilive byagera n'akwata ng'omuyembe n'agunoga n'alya, n'akwata eryenvu n'alya, n'akwata ennaanansi n'alya, ate kadhalika Allah n'amulabirira n'endabirira endala ey'okumuwa amagezi agateekateeka ebyokulya bye, bal okubishakkala, okubikyusakyusa mu nkyusakyusa gy'akoze eki gy'ayagadde. Leero n'afumba katogo, luli n'afumba munyege, luli n'akola bw'ati, luli yaani n'akola emigaati, n'akola biskwiti, n'akola ebyokunywa byasogolola ewaka n'ebyo byateeka mu maduuka. Yaani ow'ekitiibwa Allah n'alaga nti yamulabirira mu ndabirira ey'enjawulo. Hatha takrim min Allah libni Adam, okonnonga kusitula kwa Allah subhanahu wa ta'ala eriki eri omwana Adam. Kakati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda Adam ng'amutonze naki? Amutonze na mikono gye. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wano tugenda ku aqida ya ahli sunna wal jamaa nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yufu bihi nafsahu min ghairi ta'tilin wala takyifin wala tashbihin wala tamthilin bal wala taharifin. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumutenda na buli kyonna kye yeetenda nakyo nga tetukifaananyiza kitendo kyonna mu bitendo by'omwana Adamu, wadde okubeera nga tutaddeyo ebirowoozo okutunuulira kaifiya y'ekitendo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifiya kyeki? Enkola oba embeera y'ekitendo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mu ngeri y'emu min ghairi ta'tilin, nga tetuganye ebyo byonna nga bw'obiwulira bye tubikoonako biri mu madhahibu g'ababuze. Ababuze ba'attala sifaati za Allah tabaraka wa ta'ala, ababuze bashabbaha sifaati za Allah tabaraka wa ta'ala, ababuze bakayyafa sifaati za Allah tabaraka wa ta'ala. Katuyimirireko wano katono tumale okarrara amasala gano omuntu agategeere bulungi. Amasala gano gali mu aqida ya asma wa sifaati, era nga makulu nnyo omusiraamu ogategeera ku Allah tabaraka wa ta'ala okuwona obubuze. Hunaka min at-tawaifi dallat bisababi dhalik, waliwo ebinja bingi ebyabula olw'obutategeera nsonga eno. Ow'ekitiibwa Allah alina ebintu bingi bye yeeyogerako ng'ebintu ebyo bifaanana ebintu by'ebitonde mu mannya. Mathalan, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alaba, ow'ekitiibwa Allah awulira, ow'ekitiibwa Allah asiima, ow'ekitiibwa Allah asaasira, ow'ekitiibwa Allah anyiiga, ow'ekitiibwa Allah aseka, ow'ekitiibwa Allah mulamu. Si bwe kiri? Tutandike ne sifaati ezo eziri fi'iliya, ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo ebyebikolwa. Ebitendo ebyo tulina okubinyweza ku Allah nga bwe yabyenywezaako. Tetukkirizibwa kubiwakanya mbu muli nga tuwuliranga mbu bwe tubinyweza ku Allah mbu tuba tufaanaganyiza Allah n'ebitonde bye. Bw'ogamba nti Allah asaasira, mbanga amufaananyiza omuntu kubanga n'omuntu asaasira. Bwe ngamba nti Allah anyiiga, mbanga amufaananyiza omuntu kubanga n'omuntu anyiiga. Bwe ngamba nti Allah eki, byonna byonna ebitendo bya Allah ebiyitirivu. Naam, Allah ayogera, mbanga amufaananyiza omuntu. Allah awulira, mbanga amufaananyiza omuntu. Allah asiima, mbanga amufaananyiza omuntu. Nedda, ebitendo ebyo olina okubinyweza ku Allah kubanga yabyenywezaako. Obutabimunywezaako oba omuwakanyiza. Kitegereka? Kakati ahlu ta'til, okuattala kwe kujjawo ekitendo kya Allah n'okigaana n'okinigetinga mu luzungu. Naam, aywa, bw'okola ta'til owakanyiza Allah. Allah gambye nti anyiiga. Naam, falamma asafuna intaqamna minhum bawla bagamba nti falamma aghdabuna
bwe banyiiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'abisasulizaako. Idhan Allah subhanahu yantaqim, Allah yeesasuza, yani agumiikiriza omuntu obulyazaamaanya bwe n'obwononefu bwe. Bwagaana okwekuba mu kifuba, Allah amwesasulizaako. Yantaqim. Ebyo byonna biri mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kakati singa oga la, Allah tanyiiga, la, Allah tayogera, la, Allah tanyiiga, la, Allah tasanyuka, la, Allah tasiima, Allah tasasula. Naam. Kiba kitegeeza nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuwakanyiza. Ahlu ta'til ya'buduuna adaman. Bannanyini madhhabu ago aga ta'til basinza kitaliiwo. Bw'onoonya Allah gwe basinza taliiwo. Takola ki? Taliiwo. Fahum ya'buduuna adaman. Lwaki bajjawo batya Allah? Sitaani yabayita mu mulyango gw'okubagamba nti singa banywezaawo ebitendo bya Allah byatugambye, bagenda kuba bamufaanaganyiza ebitonde. Ogenda okukakkana ne bamugjawo. Kitegereka? Kakati tudde ku sifaati eziri dhaatiya, kubanga Allah ina sifaati fi'iliya ne sifaati dhaatiya. Kati sifaati dhaatiya bye bintu Allah bye yatugamba byali ye nga ye. Allah gat ibtighaa wajhillah, abakola emirimu nga banoonyamu kusanyusa kyenyi kya Allah. Abatukakasiza nti ayina ekyenyi? Naam. Tajiri bi ayunina, eryato nga lidduka nga Allah alitunuulidde, kitegeeza nti Allah alina amaaso alaba? Aljawaabu naam. Naam. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina, kola eryato nga nze kennyini nnyini kyokola nkiraba, era nga bwe nkuluŋŋamya naki? N'obubaka. Ku ngeri gy'okola ki? Gy'onaakolamu eryato lino. Bw'atyo byagamba Nabbi Nuh alayhi assalatu wassalaam. Mungoberera? Bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa. Mu surat al-Maida Allah nagati emikono gye gyombiriri gyeyanjuluzza, agaba nga bw'ayagadde. Kitegeeza Allah agaba. Allah alina emikono, agitubuulidde. Si bwe kiri? Yawma yukshafu an saaqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'un. Si bwe kiri? Olunaku Allah lwali bikula ku ntumbwe ye. Allah tugambye nti ayina ki? Ayina saaq. Si bwe kiri? Qulubu ibadi fi asabi'i min asabi'i arrahman yuqallibuha kaifa yasha. Emitima gy'abaddu giri mu ngalo za Allah subhanahu wa ta'ala, agikyusakyusa nga bw'akoze eki? Nga bw'ayagadde. Atugambye nti ayina engalo? Naam. Wa hakadha bingi Allah byatunyumiza ku ye mu bujulizi obuyitirivu. Kireka bulungi? Kakati nekitegeeza nti Allah alina ebitendo ebiri fi'iliya, ebyebikolwa. Naam. Kadhalika ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alina ebitendo ebiri ku ye nga ye. Dhaati kyeki? Naam. Ye nga ye ow'ekitiibwa Allah, obwennyini bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kakati shaitaani ejja mu bwongo bw'omuntu naawuliranga bw'anyweza ku Allah ebitendo ebyo, ng'abanga ajja okuba nga amufaananyiza ebitonde bye. Kikyakola fayu'attilu as-saani'a an sifaatihi. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuggyako ebitendo bye, n'abiwakanya. Allah talina mikono, la Allah talina, la Allah bal n'atakomaawo, shaitaani n'etakomaawo n'etuuka ne ku ddaala nga ba ashaira. Naam. Ogamba nti Allah talina kifo, Allah tali waggulu, Allah tali wansi, Allah tali ku ddyo, Allah tali ku kkono, Allah talina waali wonna, talina. Lwaki? Bwe tugamba nti Allah alina waali, tuba tumutenze n'ekifo. Naam. So nga bw'agenda ku sujudu agamba atya? Aga subhana rabbiya al-a'la. Si bwe kiri? Nabbi bwe yagenda ludda wa subhana rabbiya ala kitegeeza ki?
subhana rabbiyal ala yayawukana owekitiibwa Allah tabaraka wa taala oyo ali luddawa al ala ali luddawa ali waggulu sibwe kiri mu Isra wal Mi'raj nabbi yagenda luddawa yagenda waggulu sibwe kiri nagenda ku luggulu erisooka eryokubiri eryokusatu mpaka ku lyomusanvu. Isra wal Mi'raj bagisoma ebbanga lyonna bagiyimba na buyimbi bali bagikolamu ne bid'a ne bagikuza sibwe kiri bugandi nabbi bamusimira kinya nagenda mu ttaka nti yakwata motoka nagenda buvanjuba nti yagenda bugwanjuba nedda yakola atya urija ila sama yagenda luddawa ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib eri Allah subhanahu wa ta'ala emirimu emirungi gikola gitya gigenda yakhafuna rabbahum min fawqihim batya omulezi waabwe oyo ali luddawa oyo ali waggulu waabwe sibwe kiri amintum man fi sama an yakhsifa bikum al-ard temutya oyo ali waggulu wammwe okubeeranga abatuusaako omutawaana gwonna na adilla kathiratun kathira obujulizi bwasukka okubeera obungi. Imaamu Dhahabi rahimahullah natuka n'okuwandika ekitabo al-ulu nakuŋŋaanya adilla ezasukka muki. Imaamu Ibnul Qayyim rahimahullah nagati adilla za ulu adilla eziraga nti Allah ali waggulu zisukka muki zisukka mu 1000 eziraga nti wekitiibwa Allah ali luddawa ali waggulu. Awamu n'ekyo ne bagati bwe tugamba nti Allah ali waggulu tuba tumuwadde fafi nihaya bigenda okuwunzika nga yaabuduuna adaman nga basinza Allah ataliiwo naye nga sitaani bayise mu kkubo lyakwagala kumutukuza tetumufaananya ebitonde abo n'obateeka li wabbali nababeera ne bannaabwe almumathila bal almushabbiha abafaanaganya Allah subhanahu wa ta'ala naki n'ebitonde bye bamushabbiha bali opposite yabaliwa yabali yaba muattila batya bo buli kye bawulira ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyabagamba bakinywezaawo ne batakoma kukinywezaawo okw'obuluŋŋamu ne bayingira ne mu kukinywezaawo okw'obubuze nga bagamba batya nga bagamba ye Allah alina emikono ng'egy'abantu Allah alina amaaso ng'ag'abantu Allah alina kino nga Allah fayushabbihuna الرب بماذا بعباده. نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله رحمة واسعة ومكبا كوانو با إمام أحمد يقامد ومن شبه الله بخلقه فقد كفر omuntu yenna afaananya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitonde bye aba amaze okubeera omukafiri. Kogamba nti ye nze nkakasa Allah alina kino okumanya kiringanga bwolaba ekyabantu kiringanga bwolaba ekya ng'omanya nti obusiraamu tosigazza kitegereka. Kakati ebyo bw'omala obitegeera ng'odda ku principle eruŋŋamya omukkiriza ku nsonga eno. Principle ki? Allah yagamba nti laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Eyo aya omukkiriza buli wogitegeera teriyo kintu kikaluubirira kukinyweza ku Allah tofunamu kwesisibwa nti kakati ate kino oba seeka asobezaamu agambye Allah emikono kakati laysa kamithlihi shay'un teriyo kintu kyonna kifaanana Allah teriyo kintu kyonna kifaanana Allah la fi dhaati wala fi sifaati. Naam, teriyo kifaana Allah subhanahu wa ta'ala mu nfaanana ye nga ye wadde mu biki wadde mu bikolwa bye tewali kifaana Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya emu Allah n'awunzika ng'agamba atya wa huwa as-sami'u yoyo Allah awulira al-basiru Allah alaba subhanallah awamu n'ekyo awulira alaba. Kati nga kitegeeza ki nga lwaki Allah atandise agaana nti wali kyonna kimufaanana ate n'aleeta ebitendo mu aya yemu ng'agimaliriza ng'ebitendo ebyo abantu babirina bawulira bakola ki bakola bati bawulira balaba kulaga nti sam'uhu
laisa kasam'ikum basaruhu laisa kabasarikum, okuwulira kwe tekufaananga kuwulira kwammwe, okulaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekufaananga kuki nga kulaba kwammwe. Wahakadha kitegereka, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasir. Kakati buli Allah kyeyetenda nakyo kimutende nakyo, ate ng'oli mumativu nti kyemutenze nakyo tekifaanana na kitendo kya kitonde kyonna. Kifaanana kitya? Allahu a'lam. Tumunywezaako kyeyatugamba wanufawwidu alkayfiya ilayhi, ebikwatagana n'ekintu ekyo engeri gye kifaananamu ekyo Allah yakola ki? Yamanya. Awamu n'ekyo nga tunywezaawo amakulu. Bwe tugamba okufawwada kayfiya tetufawwada maana, ekyo nakyo eyo nayo firqa weeri dalla, kibinja kyabula. Mu asma wa sifati mwabulemu ebinja biyitirivu. Buli muntu yaddukanga kino n'abulira mu kasenge kawali, n'adduka n'abulira wali. Kati bamufawwida be baliwa? Bo bagamba naam, ife tuyinza gaana nti Allah talina bitendo tugane tutya Mukama waffe atugambye tutandikirewa. Tetuyinza. Kakati nno Allah awulira. Allah awulira. Okuwulira kitegeeza idraku almasmuat, okubeera nga ebiwulirwa byonna bimutuukako bulungi. Naam, ebiwulirwa byonna bimutuukako buki? Bulungi, bali mu bujjuvu obusinga obwa buli kyonna ekiwulira. Tetuyinza gamba nti ate okuwulira kitegeeza nga kuno okwaffe. Tekitegeeza nti okuwulira kitegeeza yani okuwulira kuno omuntu kwakola ki? Okufaanana nti omuntu awulira eddoboozi lya kino n'erya kino n'erya kino n'erya kino. Okuwulira kitegeeza Allahu alam makulu g'okuwulira. Tomanyi kye bayita kuwulira. Ne basigala nga bawakanyiza naye empakanyanga yakakodyo. Kitegeka bulungi? Allah alaba, Allah alaba, samiu basiru. Taibu. Basiru kitegeeza ki? Allahu alam basir. Allah yamanyi basiru ategeeza ki? Nife tuga ati basiru. Tomanyi kigambo kyamakulu ga kigambo basiru. Allahu alam basiru ategeeza ki Allah. Kitegereka? Atugamba nedda osigadde owakanyiza, okyali n'entengereze, oganye okukakasa nti Allah okuwulira kwe tekufaana kwa kiki? Kwa kitonde. Munywezeeko okuwulira mu makulu gaako agamanyiddwa, obeere mumativu nti okuwulira kwa Allah tekufaana kwa kiki? Kwa kitonde. Munywezeeko okulaba mu makulu g'okulaba agamanyiddwa, obeere mumativu nti okulaba kwa Allah tekufaana kulaba kwa biki? Kwa bitonde. Ebitonde tebiraba kiri munda, ebitonde tebiraba kiri mu mutima, mu mazima, mu bukumpanya, mu bunnanfuusi. Teriyo. Naam, teriyo kintu kyonna kisobola kulaba bukumpanya, bunnanfuusi, muki? Mu mutima gw'omuntu. Allah bulaba obukumpanya. Wa'alamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu, mumanye nti Allah amanyi byonna ebibali mu kifuba, n'olwekyo mwekeke mulongoose ebigendererwa. Wahakadha. N'olwekyo Allah alaba, naye okulaba kwa Allah tekulinga kulaba kwa biki? Kwa bitonde. Allah awulira, naye okulya kwa Allah tekulinga kwa biki? Kwa bitonde. Allah ayogera, okwogera kwa tekulinga kwogera kwa ki? Kwa bitonde. Wahakadha. Kitegereka bulungi? N'olwekyo laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasir. Kati okikwanguyiza tulina ekifaananyi ekyo tera okukuba okusembereza ensonga eno ng'ekifaananyi ekyo tukikubira ku makhuluqaati. Ku biki? Ku bitonde. Ekifaananyi ekyo tera okukuba kifaananyi kya bugonvu. Obuki? Obugonvu. Eyo sifa y'obugonvu emanyiddwa. Si bwe kiri? Bw'ogamba obugonvu, buli muntu amanyi olulimi Oluganda ategeera kye bayita obugonvu. Buli muntu amanyi olulimi Oluganda ategeera kye bayita obuki? Obugonvu. Kati nga tukwata ekigambo bugonvu, naam, nga tutandika kigabanya mu bitonde, tugenda okulaba
ng'obugonvu bw'eggaali buli wekigwa kikola gamba buli wekigwa kikyuka nekya yaakyo awamu n'ekyo nga kisigazza amakulu gaakyo. Naam, buli wekigwa kikyuka nekya yaakyo awamu n'ekyo nga kisigazza amakulu gaakyo ag'obugonvu. Tukyali mu bitonde. Naam, ne tugamba nti eggaali egonda waliwo aginyigako tewali aginyigako, si bwe kiri? Ne tugamba nti mukyala wange mugonvu wamunyigako nolanga mugonvu okwanukula nti nedda, si bwe kiri? Naye nga kituufu eggaali egonda, abavuzi b'eggaali egonda egondera ddala era bwekaluba eba ekalubye. Ayiwa amakulu eggaali egonda n'omukyala agonda. Naam, naye obugonvu bw'omukyala bulala, buli mu mbeera ze, mu njogera ye, mu neeyisa ye, mu mpisa ze n'ebifaanako bwe bityo, si bwe kiri? Ate obwalumonde nabwo buli mu mpisa. Obwalumonde bwakunyigako, si bwe kiri? Ate obw'olugendo bwakulaga nti sisanze olugendo lusanzeemu obugonvu, lugendo lubadde lugonvu alhamdulillah, si bwe kiri? Kati byonna bikola amakulu agamanyiddwa omuntu awamu n'ekyo nga nekya y'obugonvu bw'olugendo n'ennekya y'obugonvu bw'omukyala n'ennekya y'obugonvu bw'eggaali n'ennokya y'obugonvu bwa lumonde eyawukanye. Ekyo kivudde ku ki? Lwaki nekya eyawukanye? Kubanga dhawaati zaawukanye. Lwaki nekya eyawukanye? Kubanga dhawaati zaawukanye. Kubanga obwennyini bw'ebintu ebyo bwawukanye. Olugendo kintu kirala, n'eggaali kintu kirala, n'omukyala kintu kirala, ne lumonde kintu kirala. Kino kirime, ono muntu, kiri kyuma, kiri kintu kya makulu, si bwe kiri? Ayiwa, byonna we tubigasse ne tusigala nga tusifunye amakulu gasigaddewo ag'obugonvu awamu n'ekyo olw'enjawukana y'ebintu ebyo bikyuse. Kati bwe kibeera ng'ebitonde okwawukana kwabyo kukyusa nekya y'ekitonde wadde nga kisigazza amakulu, kati ate watya okubeera nti ekitendo ky'ekitonde kifaanagana n'ekitendo ky'omutonzi wangi? Mungobedde bulungi? Of course ekitendo ky'ekitonde kiba kirala nnyo ku kitendo ky'omutonzi. Kitegereka? Ekitendo ky'ekitonde kiba kirala nnyo ku kitendo kyaki? Ky'omutonzi. Kyokka nga byonna bisigazza amaki? Amakulu. Kitegereka? Kaakati nga bw'oteesisiwala nga bagati lumonde mugonvu nokati onafaananyizza lumonde omuntu afaananya olumonde omukyala ayagala kufaananya lumonde omukyala yani okwata otya lumonde n'omufaanaganya omukyala waliwo ayinza okyogera eggaali ŋŋonvu oyagala kufaananya eggaali ne mukyala wange waliwo ayinza okukyogera olugendo lugonvu oyagala kufaananya lumonde n'olugendo nga bw'otayinza kukikola mu ngeri y'emu ejjeemu entengereze okulowooza nti nno singa otenda Allah n'ekitendo kye yeetenda nakyo so nga Allah yakyetenda nakyo gwe omuntu okubaako emigaso gy'okifunamu ekitendo ekyo bw'omanya nti Allah asiima kikusindika eri ibaada. Naam, bw'omanya nti Allah asasula kikusindika eri okukola. Bw'omanya nti Allah anyiiga kikkomako ogwa mu busungu bwe n'ebifaanako bwe bityo. Kiteeka bulungi? Bw'omanya nti Allah agaba kikusindika okumusaba n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo ebiraga omugaso mu mulyango ogwo. Idhan tunywezeko Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kye yeenywezaako. Wano tugenzeewo ne tugaziwawo kubanga omusomo gwe tuliko twesanga nga tulina ebintu ebifaanaganako bwe bityo bye tujja okukoonako. Buli kye tukoonako obwongo ng'obuddusa. Tuli ku nsonga egamba etya nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nabbi Adamu alayhi salatu wassalam n'emikono gye. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu
biyadayi, kiki ekikuganye okubeera ng'ovunnamira ekyo kyentonze n'emikono gyange. Kiteeka bulungi. Oyiwe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatonda Adam ng'amutondesezza emikono gye tabaraka wa ta'ala. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ekikola tashrifan li Adam, lwakulaga nkizo ya Adam alayhi assalatu wassalam. Olw'ensonga omuntu kyekitonde ekisinga okubeera ekyenkizo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wahiya mas'ala aqadiyya khilafiyya mashhura. Amas'ala gano kiki ekisinga okubeera ekyenkizo eri Allah, bamalayika oba abakkiriza? Bamalayika oba abakkiriza? Ago mas'ala ga aqida, mas'ala makulu nnyo mu aqida. Bawulama bagogerako ebigambo biyitirivu. Abamu ne barajjaha omwana Adamu, abalala ne barajjaha malayika. Buli omu kubo alina buli omu kubo alina ki? Alina obujulizi bwe yeesembesa ku nsonga eyo. Tusoboko nawo katono, dakiika nga ziringa nga 3. Omu ku bujulizi bwabo abalaba nti nno omuntu wankizo ku malayika kwe kubeera nti Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam ow'ekitiibwa Allah yalagyaze malayika nezikola zitya? Ezimuvunnamira. Si bwe kiri? Ayiwa. Bumu ku bujulizi obulaga ekyo kwe kubeera nti nno Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj yagenda nani? Ne Jibril alayhi salatu wassalam. Naam. Jibril ayina we yakoma n'agamba nti nze sikola ki? Sisukka waawo. Allah tiyanzikiriza kusukka wano. Ate Allah n'alagira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye n'akola atya? N'asukkawo n'ayongera okusemberera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegerekka. Ebyo byonna birimu ebyo ebiraga enkizo yaki? Enkizo y'omuntu kuki? Ku malayika. Kakati abala ne barajjaha ekyo si kyokka, bal adilla kathira, obujulizi bungi baleeta wano na wali na wali. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kyekira shekhe? Okumutonda n'emikono gye. Allah yatonda Adam n'emikono gye wa hakadha. Obujulizi bungi. Kati abala ne barajjaha ba malayika. Time kipa ya ankoni dedde ku gundi ku kadde kundaga nti obudde buweddeyo. Ne kyenjagadde mu nsonga zino nti arrajih, ekisinga obutuufu, wallahu ta'ala alam. Allah yasinga kola ki? Allah yasinga okumanya. Kwe kubeera nti salihul mu'minina afdalu min al malaika. Salihul mu'minina afdalu min al malaika. Abalongoofu mu bantu basinga ki? Basinga malayika za Allah tabaraka wa ta'ala enkizo. Ekyo nno nga kirina obujulizi ne murajjihati mpitirivu. Min al murajjihat, mu ebyo ebisutula ensonga eno time kipandi bannange, mwe muli okubeera nti omwana Adamu Allah yamutonda maada ya isyan. Maada ya ki? Ya isyan. Omwana Adamu Allah yamutonderamu elementi y'obujeemu ng'asobola okujeema. Naam. Ate malayika tezirina elementi eyo. Kaakati omwana Adamu singa alwana ne elementi y'obujeemu n'agenda n'afaanana zi malayika ezitajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, kitegerekka? Kimuwa enkizo kwaba abatalina lutalo olwo na myoyo gyabwe. Kimuwa enkizo kwabo abatalina lutalo olwo naki? Na myoyo gyabwe. Kitegeeza nti alwanye okuleka ebintu bingi, alwanye okuleka zina, alwanye okuleka omwenge, alwanye okuleka music, alwanye okuleka bino na biri. Obulamu bwe bwonna bubadde mu jihad fillah. Naam. Ali mu kulwana kutuuka ku bujjuvu, ne kibeera nga bwakwata ekkubo nadda ku sayidi y'obulongoofu eriko ba malayika aba abasukkulumako, kubanga Allah tebatondera mu jihad eyo. Kitegerekka? N'obujulizi obulala bungi butasobola kuleeta mu kifo kino, nga ndaba time kipa ankubye oguuso. Waffaka Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.